got happiness, tender joy and the rest. You're in there for the very first time. You're in there for the very first time. And you want the whole world to know. You got happiness, tender joy and the rest. You in there for the very first time. We wish you all the best. May God continue to bless you and bless your marriage. Thank you so much. A big clap for the friends of God. And I think they're also Master's friends. It seems a crossover. Thank you, Lord, for what you have done for us. There is none like you in all the earth. You are worthy of our praise and our honor. That's what the song simply says. Bless and thank you. A big clap for the sister and for the sisters, all of you, wherever super lady, I don't see you. If you have the chance, Thank you. Let's clap for the Chitonsa. Excellent.
Mercy, next time I say Chitonsa, you Mercy Chitonsa from today. Now I want all of you to come this side. Please come this side. The taller ones in front, the short ones behind. Going on. Camera lady, do you have us? No? Guys, come this side. Adrian, Lilian. tulekera mukyala kale tuli basanyufu nnyo olwalira abagenyi baffe njakusooka okwebaza tulina abagenyi baffe bangi nnyo abazze ab'ebitiibwa tutamenye mannya tuvudde abavudde Bulange, abavudde America, abavudde Buganda Kingdom, abavudde Sweden, bena kambireke ng'oggyeko ebyatoogeddwako mu church era Brian naye yazze nga akuliddemu di famire yaffe ya Kitonsa tukuze nga tuli bantu bafamire bayaliriza abantu babeera wamu okugamba ng'oggyeko byonna byonna n'okwaniriza n'okukola byonna byonna Brian byalize byabadde naffe musajja ali alemera ku nsonga musajja mugumu abeeraku ali principal aba alina kyayagala aba akyagala musajja ono bwe mulaba ono naye era aba ayagala kyagala ogezaako ekimulemesa obusungu bwe bulinnya mangu oluusi era nga mu buto nga tuli awo kayita ekyamutumisa golden boy jadi ng'agezaako okukkakkanya nga mwana golden boy wamatofaayo naye ng'olwanyiize nga waba anyiize ate erabira nti yeerumya ye kennyini ng'akwata omutwe gwe n'amukuba ku kisenge n'amukuba bw'ati anyiize nnyo kwegamba omukulu ono waba alina kyayagala naye ate wobanga omutegedde kano ngagamba soba omutegedde n'omanya ate ateera n'akyuka n'ateera n'amanya bwekito bwe kiri so oteka okuba osobola kukola ki okumuuza nemukwataganya kozi nange ndi musanyufu nnyo okuba abaganda baffe tubadde bamukisa nnyo nti tubadde n'omukisa okulaba Brian ng'asinkana mu Mase oba kankiyite nga asiga ensigo netugiraba ng'agifukirira netugiberamu n'agifukirira paka kati so bwebabwire byonna tukakasa byebirungi nnyo era mu biseera ebyo ali bafa n'omukisa naffe nga tetunagenda wala netusobola ate ngaffe okusinkana n'abazadde ebisoto gye baali nabo ne tubasanga nabo bantu bali very welcoming so sirina doubt nti two welcoming families zisisinkanye era mu ngeri eyo tusente tusigadde nga tutambula ffenna sijja kwogera bingi naye nga twetimbi tweyanziza nnyo neyanjija let's clap for scenery bane obugalo bwa Kitonsa oyo thank you. The next is Honorable for English. So pass here. I'm Dr. Diana Kitonsa. Brian is my older brother. I saw when their relationship was starting. I was there. It was a beautiful moment. I realized Brian was happy and very happy for the first time. And I had to make sure that nobody could get in their way. If there is a sister or a brother there who wishes one well, you make sure that things move well. Mercy could call me asking whether Brian is home. And I used, yes, you laugh, and I used to give her the right answers. And whenever Brian could come back home and he's like, have you seen Mercy? I'm like, she has just left. And even when Brian used to be late for a moment, I used to find something to tell Mercy. In most cases, he used to spend a lot of time playing tennis at the university.
And Mercy, much as she's calm, she never used to want these issues of waiting for Brian for a long time. So I used to come up with tea, come up with some good stories, all in the name of keeping two happy people together. And I'm so happy that they are what they are today. We wish you the best as the Chitonsas. Mercy, for us ladies in our home, we don't go back once we get into that wedlock. And we pray that the same thing happens. Please don't go back. We love you so much. In case of anything, we are all around. We love you. And to make even things more better, I've never seen Brian very happy the way he is. It's like you've just met both of you today. Excellent. I can see him glowing even up to now. Please remember to put everything before God, because He takes care of everything. He's the silent listener and the answer to each and everyone's prayer. But we love you both dearly. I wish you well. In Ruaga North, is it Ruaga North? 2026 Ruaga North, give that Chitonsa Karuru. We have to meet in Parliament. Thank you very much. I want to give, we only have 5 minutes. It's well. I'm going to give Lillian 1 minute to speak in English on behalf of those who climbed an aeroplane to come here. Then Christian is my right-hand man. He's going to speak in Swedish on behalf of the future generation. And then I conclude. Thank you very much, our MC. I greet you all, our dear parents, mothers, fathers, and all of you in your ranks, my elder brothers and everybody. I'm called Lillian Chitonsa, and I'm a senior consultant in medicine. And why I'm saying that is Brian played a big role in my education as well. He used to drop me to school. And from nursery, and I really appreciate. I'm sure, Mercy, you've got a whole package. That guy can care. He would take care of me, take me to school, pick me up, and then he had to rush back after lunch and go to school as well. But he's a really caring guy. And trust me, you won't be disappointed. And I wish you all the best. He's the kind of guy every woman would be more than happy to have. Yes, of course. But one thing I can say is I have lived a life where I have been with Mercy as well. So Mercy is also a very nice lady. She's very caring, that I can say. So you both won, what can I say, bingo lotto or charity or something? Yeah, finding each other is a big blessing from God. And I can say that marriage is a blessing from God. I'm sure you'll be able to take care of each other. We've traveled many from Sweden, and we've all managed to come here because of the love our big brother Brian showed us from the time we were young, growing up and taking care of us. And yeah, we were all like, we can't miss this day. And there are a few of them who didn't make it from London, but it's just because they had some exams, and if you miss one, then you have to take a retake for a whole year. So basically, thank you, Brian, for being such a role model. And right now, he's also hit another level. First it was education, now he's also hit a level of marriage. Yes, so we set our bar higher for weddings and marriage in the family. So we thank God, Brian, for taking such a huge milestone, for winning yourself Mercy, such a humble lady. And we thank you so much. And thank you, Daddy, too, for raising lovely children, and God bless you all. Yeah, that's all I had to say. All right. Let's clap our sister, Dr. Lillian Chitonsa. A senior consultant. Senior consultant. Let's clap for senior consultant. I'm going to give, no? All right. Christian.
Christian speak in Swedish and a translator will be here. Jag är väldigt glad att ni alla är här. I'm very happy that you're all here, gathered here today. Jag är väldigt tacksam att ni har kommit till mina föräldrars bröllop. I'm very thankful that you've come to our parents' wedding. Jag är väldigt glad för mina föräldrar. Och det känns väldigt... I'm very happy for my parents and it feels very... I'm very happy to see them having a smile in their faces and their happiness. Thank you, Christian. You've spoken very well. Now, I want us to stand up for 1 second in memory of one Chitonsa. Kati tutuuse n'okuba ate simanyina bwe nnaayogera kubanga guno omukisa gwe nfunye okwogera n'abantu abakulu bane beeyanziza nnyo. Mukama Katonda waffe tumwebaza olw'akaseera kano katuwadde. Neebaza Katonda waffe atutambuza obulungi, neebaza bonna abateesetese emikolo gino, neebaza bato bange mwenna abali mu nsi tezisobola kumenya, naye nga omuntu atugatta bandibadde babiri, omu tumaze omujjukira yawummula era ali nnyimbwa, era twabadde ku mikolo ku lw'omukaaga olwayita, naye omuntu asigaddewo atugatta ffe ng'abaana, kubanga nange nandibadde siyimiridde wano era abamu beebuuza nti ate oyo y'ani, naye twebaza taata Kitonsa. You are a very good man. Thank you very much. Our mom now, our elder sister, who will move in front and conclude on behalf of all of us now. Florence. Bassebo ne bannyabo tubaniriza nnyo olunaku lwaleero, mwebale kujja kuliza wamu naffe. Tuli basanyufu nnyo. Muze ate njala ate okusookeera okubeebaza okuba nti musobodde okujja ku mukolo guno mu kaseera akatono. Akaseera tubayise mu kibbanga ttono era tubaddemu n'okweraliikira nti oba oliawo tekisoboke, naye twagala okubeebaza ennyo olw'okuba nti musobodde okutwegattako n'okuwesa omukolo gwaffe ekitiibwa. Kyenyinza okugamba nti olunaku luno bannange tubadde tululindirira. Brian and Mercy tweyanziza nnyo, mwebale tuwa ssanyu lino, mukyemukoze temukimanyi, naye nga ekisooka njala okwebaza mwannyinaze gwe njala okutandika naye nti mwannyinaze weebale kusalawo, kubanga okusalawo kwo gwe kutuusiza wano, kubanga nkimanyi abakyala, omukyala yina bw'omugambira ne bw'omugamba leero nti nkutwala abaali bred abakyala ebiseera ebisinga, naye nga twebaza nnyo olw'ekyo. Ate nenkwebaza olw'okutuletera omukyala omulungi oyo Mercy, anaye Mercy simanyi kyenyinza kumwogerako, naye nga nandisabye twebazeemu ku bakadde mu ngeri eri special. Saba baganda bange abawala mukakkaneeko twebaze maama ne taata okutuzaalira omwana muwala ono. Let's not be standing. Let's kneel a little bit. Bannange tweyanzisa nnyo, tweyanzeege. Let's wait. These ones are going by installment.
bannange tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Thank you. Let's clap for them. Some of them have knelt for the first time in a long time. Okay? Era mutegeera Massa is not only tali just nti mukyala waffe mulamu wange naye ate ogamba tuli ba mukwano ndi ekigambo kye bayita menta nava mu mulamu wange naye ate ogamba ye muntu netwenaneebuuzaako netwewunaganya so kyenyinza okwagala okumwebazaako nti okuneesiga n'aba nno nti ansisaamu obwesiga obwo okuba nno nti tukwagala nnyo era nze ng'omuntu naffe ffenna nsuubira bwe mwakwagala nnyo ebigambo bingi nnyo ebyandibadde byogedde obwobudde naye nga kyakubagamba mwebalire ddala mwongere okwagalana mwongere okugumiikiriziganya mwongere okuwuliziganya kubanga byebyo birina okubeerawo omusinga yabyogedde bulungi mu kyaki tekwongera mukama abakuume. So that is Susan Mwange, our sister, and she has done a lot. Susan, I want you to introduce. You have talent. This is a show of talent. You have talent of the race car. Me, I have talent of the what? That man has talent of music. He's going to sing. So I just want you to say a few words so that Darren, yeah? Ryan, you guys, you know Ryan, he's going to sing. So be ready for Lion's Melody. One song. We want to show that H2OSA is a superpower. All fields. We even have one of these boys joining the military soon. God is good. And all the time, we give a mighty hand clap to our Lord. Twagala okwebaza Mukama Katonda olw'olunaku luno. Twagala okumwebaza olwa weather. You people, we give glory to the Almighty for the weather. Because you do not know where we are seated. If we were here just 2 days back, mwanditegedde kye ngamba ne mukubira Katonda Mukama waffe engalo ez'amaanyi. We want to thank our Lord for the bagole. Mercy and Brian, you are super bagole. We want to thank you for taking up this decision. But then the decision is not senior. I've celebrated 25 years in marriage, old as I am. But it is a decision one has to take in life. And once you take it, you are guided by your God. Just in case you go down on your knees, everything will be super, like a super lady. They told me to come and introduce myself. God bless you, everybody. Thank you for coming. The struggle continues for God and my country. Thank you, super lady. All right, our brother come and sing. People, we're ready to go now, but you're going to be hearing the voice. You go dancing this song. Okay, you can use this. Yeah. Yeterekandagala okwambira abatanjudwa era okwanjula mukoddomi waffe mwami Muwonge nakodde baffe babiri mwami Muwonge avudde Sweden mwami Muwonge ne Babula ebyo katono bakulabe katono bawa katono ne mukoddomi wange Muwonge omulala waali awo nabamuwadde kale fale ogenda maaso mwebale nnyo banaabo olugendo byonna gye muvudde n'abalala kyabanjula. Hey, my name is Ryan, and this special song is like a message from Uncle Brian to Auntie Mercy. So big let's listen to it. I wanna do what you will. We will buy a we'll see. No, take up with your mind. Take up with sweet medication. Nothing you see, no more, no more.
Someone say Emika Biji, Katonya Masi, Masidi. Hakuna dawa, baby you're the only one that wants. Hakuna dawa, utaliwe moyo wangu. Hakuna dawa, baby you're the only one that wants. Hakuna dawa, utaliwe moyo wangu. Irabi kumuzidodoza, babiluba kukutulodoza. Ubalo tukukolete tukuweza, katize mwokotoze tukuweza. Bino, bino, mbali bako kato kasuweba. Kati dawa, siutika. Ole mata, kama mnawea. Kutititiza kuwanira, kakukwa chikuzi kiza kwendira. Kiza kwendira. Ndemono na yendikwa arukono. Kwa kwenye wakukuna hilo. Katira wala kunyambaza ndogido. Kunyambaza ndogido. Masanyalaze wakakula kumazina kuu. Pelu yimaralika kusinde kwenye. Pelu yotoga kwenye kulina wakita wakebeli nana wesula dogotana. Masanyalaze wakakula kumazina kuu. Pelu yimaralika kusinde kwenye. Pelu yotoga kwenye kulina wakebeli nana wesula Ryan in the house. I wanna do what you say. Why you tell me? No, think I put you right. Think I put sweet medication. Think I be your sheet. That's all one Ryan in the house. Everybody say, Hakuna dawa. Baby, you're the only one that wants it for me. Hakuna dawa, utaliwe moyo kunuma. Hakuna dawa, baby, you're the only one that wants it. Hakuna dawa, utaliwe moyo kunuma. Shake it, boy, so shake it, boy, you sing it, I gotta get it. That's all Yeah. so what's it give me? Everyone is getting a dollar. A dollar. Hakuna dawa. That was very powerful. The only one that wants. Hakuna dawa. Hakuna dawa. Baby, you're the only one that wants. Hakuna dawa. Thank you. Thank you. Big clap, big clap. Thank you. Thank you. Very talented guy. Let's clap for this guy. Very talented. What's your name, sir? I'm called Mary J. Bryan. I'm assigned to Kaiser Richard James. He's in America right now. He's not with us. He's in the United States. But he's so happy. And we are singing greetings to you all.
Soko kwebaza baganda bange abafudde okusoka famire ennene abisobola okubalaba bampa omukazi era ndabanga abo bampa omukazi nafuna abaana bafuna abaana 5 era twadde nabo abataano abo mwe mbodde Masi nsanyukidde Masi nga muwala wange mu famire eyo obukulu okutulaga n'okufumbirwa omwami bagambye nti Brian Kitonsa very interesting nasisinkana bakitonsa babaitanga abaana ba Kitonsa I think way back natagaba Mase nakusinkana Brian tubeera wamukwano naye nga Katonda bw'ateekateeka ngenda okuwulira nti omu ku batabani ba Kitonsa agenda kuwasa muwala wo Masi. Nebaza Katonda. Ssebo omwami Kitonsa ngamba Brian, nsobola kuyita Brian, yita mwami Kitonsa, nsanyusa nnyo okutwala muwala wange. Olabaganya ebbanga nkwebaza okwagala muwala wange era mbasabira mubeere mu bufumbo for a long time. Ono muganda wange bamuyita Habati gwe nawasa naye Rosi. Habati mukulu wange tukuze naye era nga bwakyalibadde naye for Habati tafaananako ng'abaganda bange abalala. It has been a long association. Tutambudde naye Uganda, Kenya, South Africa, naye ennaku zino ebintu byakalubakaluba mu nsi okiri n'alwala naye si mulwadde nnyo ajja kubeera bulungi. Njagala banyinaze baba tuveeyo balage abantu bage netuzaala Masi
abawala baabo ono bamuyita mmeme ndowooza oba mu Lufalansa oba mu Lukongo okitegeeza grandmother. Nena Namusoke, Nabooga, Basanya, bonna bajjibasa. Esiraddeyo Nakiina. Eriyo ye yatasobodde kwegatta naffe abeera mu Europe eyo, naye ebigenda mu maaso wano abiwulira era ajja kubiraba tajja kwemwoleza mu kifaananyi. Basobodde banyabo mbeebaza okujja, naye tukyarikavaringa actually abasinga kyemutamanyi. Safiira omwana wange era singa embeera yali nnomo embaga teyalibaddewo olwaleero kubanga twafiirwa omwana 3 weeks back. Etufaako mangu naye olwokubanga embaga yali eteekeddwa tiketi ziguliddwa. Pawulo yaŋambye tubazigulamu August, kale nga tewali ngeri gyetusobola kufomingamu mbaga, embaga erina okubeera, naye nga tukyali mu kukungubaga okwamutabani wange. Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi. Bannange mwebale nnyo okujja, tusanyuse nnyo, naye mpozi on a lighter note nyuse nenzija embaga ya mwana wange. Waliwo omwami wano nze mulaba ku TV naye twali tukula abantu boogera ku Dokita Kiddugavu, era bwe yayogeranga ku Dokita Kiddugavu nga tumanya nti ewadduyo titi, kale nga tubeegomba nnyo. Sebo tukulaba mwambaga endala bagenambe nentwala ku TV yose nenzija nenkulaba. Webale emirimu gy'olukolera. Oh my God. Byebibona Habati tojja kwogera akwogerere ono ye Habati tasobola kwengerera bulungi. Muleke kakati ono ye mmeme. Nsanyuse n'okwalaba basobola banyabo mwebale okujja ku mukolo gwa Massive Brian. Nze amanya bamutabe bonabonya, ndi mwana wakutaano mu famire ya mwami Kosi Eddube, n'abalala bangi bajja bazeegattako abayitirivu nnyo gye bali emabega eyo, naye nina essanyu kubanga nali mmaze emyaka mingi nga si mu Uganda. Bwe nakomawo mu 2009 kwekulaba ku Massive nawuliraga muwulire kubanga nali maze emyaka 30 nga ndi bweru. Naye ekyanewuunyisa Massive bwe yandaba bambi yansanyukira nnyo nga sengaawe okundabako for the first time. Massive n'agamba senga nina mukwano gwange nja mukuleetera. Nemugamba kale era okulaba nti emmotoka yali oba njegula yononyuka naye nenkuvamu buvubuka kwegamba yante nkitegeera nengawe naffe tujja kufuna ow'amaanyi muffe mu famire yaffe. Nenebaza Katonda Brian musigali mulenzi mulungi okumulabako mu myaka egyo. Era Massive nagamba senga ndi serious nno kwezi olimba nti yes. Lumuna ngamba nti naye ojja kubeera senga wa nsonga. Nikati sibimanyi senga wa nsonga, what is that? Naye nkutako ku bakulu bange bano ne bambuulira ky'oyinza okukola ky'oteekwa okukola. Naye nebaza Mukama nti byonna byatambula bulungi nnyo. Naye ndi wa mukisa
kubanga Brian yali agenda yaŋŋamba nti agenda kudda amutwale mu kanisa akomyewe olunaku lwegaddayo gyeka nagana nakusuubiza manje sengameko nkomyewo taata we bala okujja notoswaza betuli bakyala basenga bamwase bakyala bakumye obufumbo bwawe emyaka mingi era manti mase tojja kuswaza ate bakyala bano bemulaba muli bannaalonga emirundi gesatu abalongo balindirire ssebo kubanga ffe tuli bamaanyi ekigambo ekyo naye anziza nebaza mukulu wange kabata kubanga bangi afuba okulaba nga buli kimu akikwasaganya nenebaza mukaba nebatagaba nasobola okujja niwaba ojja kujja niwaze taata bamase mukama tukabakubala omukisa twagala nne mubere bamukwano kwegamba mugotokwate ofuba obere omukwano gwekiyidde bwemujja okubeera gamuteeka katonda bigambo byammwe mukusaba n'okwebaliza buli kyemwagala kyonna mukimutegeeze ajja kubeera nammwe ennaku zonna mukama bawa omukisa. Oyo bamuyita mmeme mukulu we tabasobodde kubeera wano bamuyita Basanya bamuyita Nakiina nere yatasobodde kubeera naffe. Nze nina mukulu wange ataliiwo bamuyita John Luzinga abamu ku mmwe mumanyi endowooza. Aleluya. Erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Balamusizza nnyo mwenna yagabula abalimi baffe tweyanzizza nnyo. Sijja kwogera bingi ndagadde kubeebaza n'okubalamusaako. Mbeebaza engendo ze mutambudde muvudde mu bitundu bya njawulo bannaffe tubasanyukidde nnyo era tubeebazizza nnyo kubanga muwaddeyo ebiseera byammwe. Neebaza abaana baffe kye batukoze olwaleero sooka neebaza Mukama kubanga akituukirizza nate nali omukwanira kwabwe era nibagamba nti bakomawo okukola embaga. Neebaza Mukama tukikyukidde ekiseera kyakyo era ekiseera kituuse kubanga ebiseera ebisingako tuliragira abalala okusinga Mukama naye Mukama yambawo ekiseera ekituufu. Neeyanzizza nnyo enyanza ebyo mwebale kutwagala abalimu baffe mwenna mwebale kwerekereza nemuwayo ebiseera byonna kumbaga n'abaana baffe. Abaana baffe basanyukidde nnyo era mwebazizza nnyo kino kye mukoze. Mukama batuweera omukisa erabeereramu emigendo bonna abakuleeteramu buli kimu. Abagenyi baffe abakulu b'olwaliro eklaje parents enjuyi zombi abagenyi baffe abaana n'abakyala protocol zaabwe. Nze Kibenge William Salongo. I'm a consultant valuation surveyor. Masi nali naye okuva mu primary up to university gabeera wange n'adaga Brian nagamba it's okay. Brian bansuubiza tebajja kujja ku introduction ekyaliwo ekyakolebwa. Brian, thank you so much. Era ne batugamba nti embaga ejja kubeerawo yeno gye tuliko. Nja kubeebaza nnyo 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 okutuukiriza ensonga eno. Bannange, Brian, kino kikulu nnyo kubanga singa otuleetedde Peter twandibadde bubi nnyo. Mase songa otuleetedde Jane kyandibadde kibi nnyo. But thank you so much okuleeta mukwano gwo. Ebale nnyo ebalirira.
wano ndi kojja, oludda olulala ndi taata. Kintu kikulu nnyo okubeera taatawo, kati ndi taata wawe. Mukategere nja kuwa mwanyinaze awangalidde mu US ababuuzeeko. Mukama waffe yeebazibwe. Amanya gange Nora Kiseka, mbeera mukono bw'otuukawo ku butebe n'obuuze wa Mwami Kiseka ng'otuuse. Mukama yeebazibwe. Baagala nnyo njagala bamubeera kamufano katumenye wabula njagala nnyo Yesu. Mukama yeebazibwe. Omwana wange akimanyi era maaso okugamba nti temuva mu arena new level musigale mu arena sibi naye mbandi eyo maaso nankubira essimu nagamba maama omanyi ne maama ali kulayini konze bwange kale katunulira ensonga kyava ngamba nti musisa wange kyava ngamba nti omwami waffe agenda kutukubangaga konze kiki agenda kutukubangaga nga tukaddiye tuki tugenda kutukuza bufungo kyeva ngamba masi nti mwana wange kyemukola gye tukoze ne mutukuza obufungo nga mufaanananga ffe bwe banakugambira nti mami tunula eno mu kamera erwa n'otandika kibuza mukama yeebazibwe era nange nga mutukoze obulungi obutayogerekeka nobanga nti njakukola n'emitabaniwo bange mutabani mwebalentatu asa mukoze bulungi mukama abampenga omukisa. Let's clap our parents. The parents in the princess. Thank you very much. DJ, play that same Lusoga tune. Let's welcome our people. We are going to invite our father, Mzee Chitonsa. Mzee Chitonsa is not now a human being. Mzee Chitonsa is a phenomenon. He's a chess player, a man of so many children, a man of life, and a man of love, a happy man. Daddy tukwagala nnyo. Byamo tubuzeeko. DJ Busy, our father. Ojalá
ebintu bizibu. Okusooka ndi musanyufu nnyo ekitayogerekeka. Sikitegeera, seetegeera, simanyi kiriwo mu kiseera kino lwaki essanyu limbuganya. Okusooka byonna genzire buli wentuula ndaba mikwano, ndaba bakadde bange, ndaba bannyinaze, ndaba bakoddomi bange, naye no bakoddomi bange bannange, bakulu bannange tuli mu kafuke kamu, naye kampe muto wange ono abeekukyayogera nga sinaba kwogera. Nsaba neyanziza nnyo neyanzege ku Fred. Abagenyi baffe ab'olwaleero era abakulu entikko y'omukolo guno Brian ne Mase bannaye Mukama yeebase. Tusanyuse nnyo okukola, weebale kukikola era mukikoze. Katonda yeebale awubwe ekitiibwa. Basebo ne bannyabo bagenyi baffe budde bugenze, naye twagala kwebaza Katonda olw'ekiseera kino. Mukama mulungi nnyo era mulungi obudde bwonna, era obudde bwonna Mukama mulungi z'embeera ze. N'olwekyo ssebo muganda wange Fred, twagala kwebaza Katonda eyatuwa ezzadde. Nalabye eri abantu nga bagamba kitonsanga yazaala bulungi, naye kisa kya Katonda. Ffe twebaza Katonda olw'ekyo. Olwaleero nze omulimu gwange kwebaza Katonda kubanga byankoledde bino byewuunye. Nze mulamu bwange mpulira nti ndowooza Katonda asinga kwagala nti, kubanga buli kimu akimpadde, talina kyapadde, buli kintu kyonna nkifunye, sirina kyendoma. Abo batabani bange ne bakubanga kiboko ne babadde ne Brian, njagala okwebaza kubanga bwangamba nkukooneremu ne nkukooneramu ono ate n'okituukiriza ku lunaku olwaleero, kintu kikulu nnyo. Naye nno njagala okukubulira ekintu kimu, noonya mukwano gwokka, tonoonya nsobi yonna mu bulamu bwe, wazira noonya kwagala. Kyekintu ekikulu ky'olina okugoberera olyoke osobole okuyita mu mayengo g'obufumbo. Tonunuuzanga, obulamu bwo bwonna beera omuntu ali simple. Omungereza agamba simplicity signifies magnanimity. N'olwekyo bulijjo kijjukire era kyeyagaliremu. Neebaza nze nsanyuse ndaba nti bakoddomi bange bonna bali wamu, abaana bange bonna bali wamu, abakyala bange ate bo basigadde mu kifo okujja ne bayimirira muno. Ombadde siraba bulungi, omanye essanyu likuziba amaaso. Bannange mutunule mulabe, buli muntu bulijjo ekizibu ky'alina kijja, naye Mukama obukyeruno mugamba tesiraba munsonyiwe munzikizeeko munyambe. Bannange bw'otukubirayo akayimba tebagamba Katonda yeebale, si omanyi bwe tuba. Bannange tuli wano simanyira bwemekula kubanga nina mikwano gyange miyitirivu nnyo, zivudde mu nsi ez'ebweru. Waliwo abavudde e Bungereza, bane mugolwe ku mikono, abavudde e Sweden, abavudde mu Amerika, abavudde mu South Africa. Mugolole ku mikono abantu babalabiko, bamanye nti tulina emikwano etuyimiridde ffekka Okutonda yeebale. So Brian, tunuulira abantu b'okuŋŋaanyiza g'oli Brian, ate oli Brian nga wafuna n'erinnya, kubanga ffe okutuba kuzaabaana mu bulamu bwaffe, buli omu okusinziira ku kitone kye afuna erinnya abazungu baliyita nickname.
kati neeyo baali botodde dda saagala kuliddamu kulibotola ndowooza mwaliwulidde waliwo ataaliwulidde wandi bamuyita golden boy munnange nakukooleramu naye omusajja gwokutte tuli bakerekere ffe tuba mu mamba ennangira ffe tutikira kabaka engule engugu era tuli bazzukulu bannankulu ebukerekere n'olwekyo oli atukwatako atuzanyirako nze ndi omu kubakumbi tubadde mu Sweden eyo yonna nga tugezaako okukola buli kimu okukwataganya kino na kiri era nga twatandikawo emirimu y'Oluganda ffe twasooka mu nsi yonna okugitandikawo nga bagiyita Voice of Uganda sookamu ekibuga ekikulu ekya Sweden era nze baali bampita kitonsa omutulo saawakerekere omukerekere kitonsa saabato okusinziira ku puroguramu tetwalina naye tusaba mugenda kuzaala muzadde abaana bazannya emizannyo muba mu famire enzannyi y'emizannyo kubanga nange 1986 nabeerako mu United States nenzanya mu chess ne reigning champion and results. So Brian ebikoko byonna abikukumbudde okuva mu Sweden ebya tennis muzanyi mu tennis meeting abaana bonna byona abakulembedde abali awo bazanyi ba mupiira bayitirivu waliyo n'omulala omu oba ali wano ani alyamunoonya Kristiani ali wano ne munneyo omulala yalazeewo ndowooza bonna baliko yegoye kale n'olwekyo nsuubira nti famire gyofunyeemu ate ojja kutuubisinga abalala bangi nnyo n'abalongo nabo mbasuubira nyimiridde wano mikwano gyange olundi omukulu abeera Bungereza yava Sweden n'agenda e Bungereza bwe yawulidde nti embaga gyeri yadduse emisinde awo abafudde awo bava Sweden nabo badduse emisinde kujja wano abawala abasinga obungi tugenayo n'abakulu abudde mu United Nations nabo bakulu bali awo n'abalala tulinayo n'omulala wano oba omukyala mukulu nnyo wamu HIV naye nga ali mu kitongole kya United Nations yavudde Kalangala gulu kati yagenda gulu naye yazze bonna bajjide Brian n'omukadde getulina nebaza nnyo omukulu munnange kubanga tubadde naye nga tusikinkana twogeragana oli asolose imwanyina nze ndowooza kamuwe ababuulire erinnya lye linnya lyokka buli omu ayogera erinnya lye emisinde najjako najja mu Sweden Zeze banyita Joshua Secretary nze beera mu Sweden. Ono omusajja ow'effumbe ono wetwazirunda Sweden yonna etumanyi bulungi tugyetoolodde buli kintu kyonna ekyange mukibuuzanga ono nga bwe mumulaba naye omukyalo oli eyavudde Sweden oyo omukyalo oyo wakabenje nnyo era byetukola be bamu ku bantu abayimirizaawo bannayuganda mu Sweden mu bintu okulaba nti empisa n'abantu basobola okuyimirirawo bulungi bannange abaana mubaseemu empisa zaffe n'okwogera ennimi zaffe tusobole okukulaakulana
teri mu nsi yonna yonna mu Bulaaya ensi eyogera olulimi lwaginaayo. Buli nsi eyogera olulimi lwayo okusobola okukulaakulana. N'olwekyo mbasaba bannange muyambe abaana, mubayambe buyambi, so temudda kutuula bye banaakola kulaba ensi gyegenda. Kubanga bw'otunuulira Uganda yali mu maaso nnyo okusinga ensi nnyingi nnyo ne Dubai, naye olw'okuba tugirekeredde kati ezze mabega ejjidde mabega. Tusabe Katonda atwongere atuseemu atusobozese okugenda mu maaso. Tuyimbeyo oluyimba lwe bayita Katonda yeebale. Oluyimba aluyimbe. Nja kuwa akazinga lutandika okuyimba. Katonda yeebale, yeebale nnyo, Katonda yeebale, yeebale, yakumwebazanga emirembe gyonna, yakumwebazanga obutediza. Katonda yeebale, yeebale, yakumwebazanga emirembe gyonna, yakumwebazanga obutediza. Ebirungi byenina mu nsi guno biri ku bwani, wabimandi kwebaza. Abaana bennina mu nsi guno bali ku bwani, abamandi kwebaza ntya. Katonda yeebale, yeebale nnyo, Katonda yeebale, yeebale, yakuwebazanga emirembe gyonna, yakuwebazanga obutediza. Bwana gyenina ku nsi guno giri ku bwani, ayi Mukama gwagimandi kwebaza ntya. Gyenina ku nsi guno bali ku bwani, ayi Mukama gwabamandi kwebaza ntya. Katonda yeebale, yeebale nnyo, Katonda yeebale. Bannange ngamaliriza njagala okwebaza ennyo mutabani wange Masho. Tubadde n'emyaka na myaka ebintu byakoze mubirabye bulabi olwaleero. Bagamba nti akali bakendo okalabira ku mukonda, era omwana mugenzi ono mwetwaze nnyo. Oyinza okumusanga looya mulamba naye wansanga mukulu waafu kamera n'ambuuza ekintu ekiraga obwetwaze obuyitirivu ennyo. Abaana bonna bennina bakikola, kabesukaledi kabaani tulinayo n'avuddeyo kati ayagala okubeera Lubaga MP, naye muti yayagala okubeera Lubaga ayinza okugerayo. N'abasabye mwenna mujje wano tufunanga tubeeko ekintu kitono nnyo kyetulaga ensi eno, kubanga bannaffe batuwaanye nnyo, ate ffe bwe tuteewaanako tunaakola ki? Tulina okwewaanako za buntu bwamu. Wuuno naye akagambo kamu Mbaga North 226 fesi yeeno. Mukama wange akazinda alokoke edize, naye alina omulimu gwakola mu North eyo, naye ayagala kulaba nti eggwanga lyaffe lidda mu nteeko. Eggwanga lyonoonese nnyo. Ntambudde mu nsi 25 naye sinalaba nsi nyono neefunga eyaffe etayagala bantu bayo. Mukama abakuume. Watukubire ngalo nyimbe nyimbire Katonda nga nnebaza Katonda omulamu akoze bino ebinene. Funa ku ngoma ewuuna enzirire Katonda nga nnebaza Katonda omulamu omutegesi. To be present on such a day, our parents from both sides, our guests from abroad, all protocol observed. Pastor Timothy Barongo, this is Dr. Ruth Barongo, my wife.
Again, Margaret, one of the elders in the ministry. We are happy to see you once again in this country. We are really so glad. We are going to speak in about 3 minutes. And I've picked my speech from your two names. I've been told of your other name, Chirabo, which means gift. This day, you need to understand that each of you is a gift for the other from above. You are gift, Brian, to Mercy, and Mercy are gift to Brian, all from God. Hold each other as special gifts from God. And when you get gifts, don't leave them everywhere. When you get a good gift, you preserve it, you hold it with high regard. Number 2, your name is called Mercy. God gave you these gifts out of mercy. And could you have mercy for each other? Walk the walk of forgiveness everywhere that you go. Have mercy upon each other. May God bless you. Can you say one in 1 minute? Mercy, Brian, may God bless you and may God go ahead of you in this journey. Amen. She's so humble. Awa abantu abakulu ekitiibwa yatulanga mudiire wange n'abako ebibuzo byambuuza nga bya kintu kikulu era kindaze nti ekooli yakwata yagenda nga mwetegefu. Mukama mwenye omukisa. Shall I pray for them? Okay. May we stretch our hands, especially the parents, to the children, sisters and brothers. Father, in the name of Jesus, we want to bring these two before you. The scripture says, whosoever finds a wife obtains favor from God and gets a good thing. Lord, we pray for blessing upon each one of them. May their marriage be fruitful. May they go high. May they soar like eagles. May they have a blessing of the womb, a blessing of the family, a financial blessing upon their life. May they have special protection from God. And in the name of Jesus, from this very day, oh God, we pray for divine favor. And may God go ahead of you, everywhere that you will go, in your jobs and in every place that you shall go, wherever the soles of your feet shall touch. May God give you honor in that place. In Jesus' name we pray. Amen. Wow, the microphone demands so many good things. But let's clap for the pastor of God. A big clap. Excellent. So thank you very much. It's good to see you here. Now, ladies and gentlemen, I'm going to invite Brian and Mercy to come so that they give out cake. We are giving out cake so that you are ready to give us gifts. So Tata, we are going to give out cake. And let go on. So Brian, we are okay. Mercy, do it your way. I won't say do this. If you feel wine first, it's up to you. If you feel you should give a cake first, if you feel that size is going to choke him, so it's okay. Don't you judge the whole Mukodo? Whether you are big. So ladies and gentlemen, for those of you who are not able to see, you can watch on the screen. But right now, Mercy is showing love to Brian. Wow! Brian, is that enough? Is he needing more? You can see.
It's full, but I know where you are. Where okay? If I asked you to dance, the cake was choking. What did you do? Abiyo, open to our ID. Among a day. But this is very interesting. Would you laugh? Transmite viu maneiro. Brani kulanga keke welenga ongamendi sana wakola maluli. Wewe buy the cake and wewe ayo muhamba tikulinga bwana. That is very nice. And you quiero ver a masanga tayo. Akafanya yako karunji. Don't cross. Just come down. Alright. Allez, faites le moi. We are giving Daddy cake. Daddy, thank you very much. Thank you very much, Tata, for everything you've done for us. We're very grateful. Thank you very much. Thank you. And now, ni okusinga byonna twakusooka tulibeera kayima n'omukyala wange and she'll back me akusiimu yeebi but you hear the message. Bless my soul, oh, bless the Lord, oh my soul. And lies within me. Bless His holy name. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Njagala okusooka okwebaza Katonda, kayimba okwebaza Katonda kubanga embaga yaffe bujulizi Mukama kyakoze. Embaga eno ebadde okutuuka wano tubadde n'ebituwandiisa bingi nnyo, tuyise mu bintu bingi nnyo. For example, tulina ebintu byetwakola ebitatuukirira nga bwe twabisuubira. Tubuuzizza ebintu bingi, emigugu waliwo emigugu gyetwajja nagyo bwe twajja emigugu ne gibula naye ng'egyabula gyali gy'abagole. In the first month
nefiibwa mukoddomi wange ogwa December olw'embaga eno. We thought the wedding would be cancelled. Naye olwa enteeka ya Katonda tusobola gikyusa. Alina timing for everything. Ate bagamba buli kiseera kyonna Mukama mwebaze. Maybe kiba kubaawo mu bbanga oba nnaku nga 2 osanga teyandibaddewo. Naye nga n'ebirala bingi tetukoze eswideni twatisanze ne mukyala wange netugamba bwe tunaba tunakola embaga tugikolere family, si lwakubanga tetwagala kutawanya abantu, twagala kukola meetings. Abantu babuuza embaga kiki tuli embaga kikigenda maaso tugaba nedda tukole ffe tetusobola n'obusobozi bwaffe. Abantu balina ebizibu ebibamala, so tujja kuba tetusobola. Naye Mukama mwesigwa. Era bwe twajja wano twajja on the 17th, and then immediately bwe twajja our family members who are the committee, they started some few meetings. I think there were 1 or 2 sessions, and then ebintu bino byonna ne bitandika embaga gye mulaba. Naye njagala okwebaza nnyo Katonda kikyemulaba kikyakoze, kubanga Katonda mwesigwa agabiridde. Wadde tubadde ne challenges, waliwo tutuuse nga ssente banka ezewaffe tezikkiriza kujjayo ssente zisukkamu ssente zikola ki zikulimitinga nekugamba olina kujjayo bwezi kati olina kujjayo buli lunaku. Ne Mukama tusobolesezza ne tuba tusobodde okuba nti ebintu byonna tusobodde okukola ki okubimaliriza. Ekyo Mukama mwebaza. Ate n'olunaku luno nzijukirirako nnyo maama wange. I think si coincidence kubanga olwaliro 28 maama lwazaalibwa, embaga emeebaga yategekebwa ku lunaku luno. Yali nnyo naffe era njagala okutwala just dakiika emu babaddewo okuba nti tuli ki kye tuli. Musaba mbakubireko mu ngalo abazadde bange wadde bamataliiwo, manyi nti gyali musanyufu. Njagala kwebaza n'abazadde abazaala Mase kubanga okumukuza obulungi, kubanga osanga sandimulabe kintu kyonna kimulimu. So mbebaza bonna bamukuzizza, manye omwana takuzibwa omu, mwebale nnyo. Nzijukira bwe nasanga Mase, that was in about 2008 when I met Mase. They told me she has a very tough brother. If he meets you, if he catches you doing sneaking around trying to be friendly with Mase, so he protected her, maybe for me. And that Muko is Dan. I want to thank God for Dan, because Dan did a good job to keep Mase where she is. And yes, I want to thank all those that have brought her up. Yes, I want also to thank God for all that He has done for us. I thank God. Me and Mase is a very special person, because like you have had a few qualities, but there's one thing that I can bring out mainly about Mase. She's a person, when she starts something, she wants to finish it. She's very focused. I can lose focus, but she's always on focus, and she wants it done. Yeah? So that a person like that is a very strong force to have. And like it says, he who finds a wife finds a good thing. I know I have found favor through her, so I thank God for Mase. And God has also blessed us with 4 children. Actually now there are 5. There's Joshua, there's Tara, there's the first one, Gabriel, Aaron, and Christian. The first one is 24. So we thank God that
He's been so kind to us, and we've been able to do this. Yes. So we thank him, and I want to give him all the glory. Maybe I'll give a chance to my wife to say something. Balamusako mwena abazadde abanzaala n'abazadde abamwange mwebale kunzaala ng'omwana mwebale kunzikiriza kufumbirwa mutabani wammwe mukama abampeera nnyo omukisa okwebaza n'abazadde abanzaala mwebale kunkuza mwebale kundabirira ebyonna bye musomeseza nga tubiteeka mu nkola. Njagala okwebaza nate mikwano gyange na buli muntu yenna kyakoze okulaba mu lunaku luno bitambula bulungi. Mukama abatuweere nnyo omukisa. I want to thank you all that have traveled all the way to come here and honor our day. God bless you so much. I want to thank my uncles, my aunties, everyone. God bless you so much. And I thank God so much also for keeping my dad. Whenever I talk about my dad, I love him so much. I get too emotional, but I thank God for his life and my mom. They have been there for me in all situations. Era mbebaza nnyo, mwebale nnyo kunjagala, mwebale ddala. Mwenna abankuza, abampeerera bonna, bye munkoledde byonna nsiima, Mukama abampeere nnyo omukisa. Mpozi kyenandisa ekimu kyebali neerabidde, njagala okusooka okwebaza nnyo team. My sister Florence, they did a good job. They are chairing our meetings. Some of them will have them online, but they have been family meetings. We're in London, Ricky, Mama Josh, Sandra, please stand up for recognition. Sandra over there is my sister. She came all the way from Sweden. She had to pay a ticket. Some people have also just flown in today. I want to thank who else? I want to thank all the team that have been a part of so Jackie, everybody, Lillian in their contributions. She brought all the girls, the whole family. It is not simple to pay tickets to come to Uganda because I think we could have taken a quote of a plane. All of us here. So besides that and all the spendings, we thank God for them. I want to thank the team here in Uganda. Auntie Susan. I want to thank Sinare. You guys have worked tirelessly for the last days. Andrew, you guys have all slept. Bebe, oh my God, Bebe, you are amazing. Our co-chairman. That guy has done everything, you know. I've already mentioned Auntie Susan, but Super Lady, we all know Super Lady, she has been here, she's amazing. When you have on your team, you know it is a winning team. And Charles, everybody that's been here, they've been a success team, and I would advise you to use them if you have an event like this one. The Ushers, Big Sean, Pastor Mbabazi, all the people that we've worked together to get this function to be what it is. I do want to thank you. I want to thank God for having used you to make this what it is. Whoever I've forgotten, and also that have been praying for us, our pastors, may God bless you so much. Those that have forgotten, please forgive me, but just know that we appreciate you. God bless you. I was a young man, we only knew him for 10 years. Now we know him as a married man with a wife before the Lord. Let's clap for Brian and Mercy. Good people. Mercy, one day Brian brought you to introduce you to me at immigration when I was in passport office. I don't know if you remember. So, but when I saw, for us we are Luos, we see people and we just say that one is okay or it's not. I am happy I said you're okay and we are still in things. We thank God for you. Now, ladies and gentlemen, we have 2 sessions for gifts. And, thank you, sir. It's good to have you here till now. So, yes. And
Lillian also has a super gentleman who came all the way. I know he has come in today. He's our uncle. Sir, it's good to have you here. You see why we clap for those in-laws of ours is they can chase our sisters. So we have to make them happy by clapping. So that our sisters are safe at night. Excellent. Now, let's bring gifts so that we dance. There will be only 2 sessions. Mercy's parents and heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya Father's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya